wale mu bintu nga ebitambula wana waka bingi nye bigena maaso mu byemizannyo tandikiddeko mu bika kuba amawulire agaliyo teri kuzikiza abengeye abo kyakakasiddwa nti bagobeddwa mu mpaka zino naye zigenda maaso nga zitambula n'olunaku olwaleero kikakafu nnyo nti ku ssaawa 9 wali ewankulukuku omutima omusajji ne bannaffe ab'embogo bagenda kuddingana era nga mu kuddingana kwabwe omupiira ogwasooka gwaggwa goolo emu ku emu beetaaga okumanya ani ayitawo okugenda okuzannya final zigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 anti Ivan yasiime okubeerawo okulaba nti empaka ezo zikomekerezebwa bulungi nnyo naye nga we tuli wano sebo ab'omutima omusajji bakyalimu era omupiira ogwasooka bagenda goolo emu ku emu olwaleero amawulire nga bwe gali era nga bwe kiri baddingana ewankulukuku okulabako ani ayitawo okweyongerayo maaso kati olunaku semifaina ey'okubiri wakati w'abannaffe kati eri wagenda kubeera wakati w'abannaffe oba eri wakati w'abannaffe ab'enseenene n'eŋŋonge kyajja kitya teŋŋonge yali yayitawo dda naye enseenene erina gwe ya petitioni nga yewengeye era engeye bwe yavuddemu kakati awo nekiba kikakafu nnyo nti omupiira gwazannyiddwa ne gugwa maliri goolo emu ku emu nabo kwegamba results zafaanaganye n'ezabuli mupiira ogwasooka ogw'omutima omusajja n'embogo nabo bakuddingana ate olunaku olw'enkya njogera ku bannaffe ab'enseenene n'ab'eŋŋonge ab'enseenene nno baali bawanduse nga engeye bajjeemu naye ne beekubira endulu nti abana abasajja baatuzizisa omuntu wano ate nga wante yakubirako dda ku nte okakananga omusango gusaliddwa ng'ate bakomyewo bano era bweti engeye yakomye ku buki ku munaabo gwennyini olunaku lujja kuba lwankya ate nabo bajja kuddinga naye gali nti olwaleero ab'omutima omusajji n'embogo bagenda kuddingana era chairman Haji Sulaiman Magara mulabawo nga akkatiriza ensonga nti eno eribweti bene yasiima nakuzomeza 26 era emipiira gigenda maaso bulungi nnyo gwe ow'ekikakyo saagala weekwasa ensonga yonna etematiza lwaki tolaba ekikakyo nzibunijjo nabagamba wano bitali byakusaaga nti abantu ebimu ku bifo osobola okulabira nti ono bulijjo mwannyinazi nga mugenzi kuwagira mipiira gyabika n'omusangayo gwe naye bulijjo oli waffe nti ye weddira ki kubanga okumanyagana abamu mwakuvaako da temutuuza nkiiko ezo naye mubika mugende musongere okuba nti obuganda bika mungere ogenda okunyweza obuganda eyo nvuddeyo wetwogerera nga lijja egenda kubetandika akadde konna naye luli zaali ttiimu zindowooza 14 naye amawulire agavaayo gongedde okulaga nti clubs zongedde okutuukiriza ebisaanizo ezigenda osamba mu liigi y'eggwanga eya Uganda Premier League ya Uganda era nga bw'oba okitunudemukko tiimu zinga boolaba ebisaawe ebigenze bawaayo bawaddeyo ebisaawe kati tiimu ziri 15 ezikakasiddwa nti zo zimaze okuwaayo nti wanonze wengenda okukubira ki wengenda okukubira omupiira gwange era ng'ogyeko ekyo ge maka gange ne ofiisi ne baziraga ne bajeti zaabwe zibagenda okutambulirako nga bwe zigenda okuba nezikola ki nti zitambula ku sayidi eyo kati nno kitegeeza ki nti licensing body oba ekibiina ekitwala omupiira mu Uganda bwe kyagenza okubeera tiimu za big league eziga nti bano ng'ogyeko ebirala byonna nga bigenda bitambula tusuubira nti liigi ennaku z'omwezi 23 abo ati awo bayinza okuba nga bagijjako akawuuwo naye nga batugamba nti tiimuzi 15 zimaze okuba nti zikakasa nti ffe bino tubirina tusobola okuba tukola ki tuyitawo ziruga zizo ziraba zamaze dde okweteekateeka ku sayidi eyo era ekisayi stadium yabwe giraawo ekola ki weeri bangi nnyo oyinza ogamba Kiyinda boys bamala ne kuyitawo baga nti ekijja kikole ki kigezi home boys baboys no bangi ndejje n'abalala nga bakola ki nga bwe batambula ku sayidi eyo bamaze okuba nti bakakasa nti ate big league y'omwaka guno bajja kuba bagyekola ki bagyetabamu ku sayidi eyo kati nno tugamba tya nti twagala tukutwaleko fena babaliko mu World Cup ekigambo World Cup kizitowa nnyo twagala tukutwaleko mu World Cup moment to remember Livermore sayidi eyo tugamba tya tunulako awo wetegereze tugamba nti ekkata ku World Cup moment sayidi eyo omukulu gyali twagala atuwa ekifaananyi mukwano gwange nnyo Saimo nga bw'omulaba awo atuwe ali wali ku Livermore njagala omwetegereze atuwe ekigenda mu maaso kati era saagala obeeko kwekwasa nsonga sebo oli live ensi yonna eraba ggwe mukulu Saimo